wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Omulabi wa BBS Telefeina nkwaniriza nate programu ya Fenganzi manya obusiramu. Programu eno tekebwamu ensimbi bannafa abasiramu aba Ahmadiyya ate ng'era beewaayo okulaba nti tuyiga era nga tutegeera eddiini busiraamu eyogera etya ku nsonga z'ebyobufuzi, ku nsonga z'ebyensimbi, ku nsonga z'ebyo bye tuwangaalira. Tuli n'omusiraamu alina kweyisa atya. So ensonga lwaki twasalawo tugibaleetere omuntu yenna yabeera ewuwe akukke mu ddiini ye. Olwaleero kadde ku muuminu gemanya ate era nze mwanjuzi we porogaramu ey'olwaleero. Siise zekka, mpise ne Sheikh Adam Hamid Sembajwe. Sheikh tolera ku bantu salaamu. Abalungi abatulaba era abatuwolereza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Sahib, tuzze tufune ebibuuzo eby'enjawulo nga biva mu balabi baffe. Olwaleero twagadde tubeeko bye tuddamu. Mukama Katonda byaba atusobozeseza. Inshallah. Abudde okuva eri Antonde alina ekibuuzo kye yatubuuza mu porogaramu yaffe emu. Ate nga mwe batugamba mwe muli basansaanyi bya mirembe, mwe baagala abantu babeere wamu nga b'amadiini ganjawulo ate nga bali mu mirembe. Ekibuuzo kya Abudu kyagamba nti awangaala n'omu ku bantu nga si musiraamu. Omuntu oyo n'afa. Otegeeza awakaawe. Ewakaawe. Omuntu oyo n'afa naye Abudu musiraamu, ono afudde si musiraamu ate awangaala naye. At the same time bajja kujja bamusabire omuntu afudde balina omuziika. Ati bwe bajja okumusabira mu maka ga Abudu, Quran agenda kulamulwa atya? Ye bw'ati bwe yakibuuza. Kibuuzo ekyo kibuuzo kirungi nnyo kuba kitutwala okutegeera enkolegana, relationship erina okubeerawo wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu nga bawangaalira wamu. Kintuusa n'okutunuulira embeera nga awaka omwami musiraamu omukyala si musiraamu, oba omukyala musiraamu omwami si musiraamu, oba kintuusa n'okutunuulira embeera ng'omwana akedde ku makya ne yeesalirawo. Oyinza okuba wadde tokimanyi nti eddiini busiraamu ewa omuntu ebbeetu okwesalirawo ddiini gy'anaasoma. Ate nga omwana owange akyuse mu ddiini oyo mbango babugobi waka. Nedda si we guli. Weewaawo nkimanyidde ddala bulungi nti waliwo ababijweteka batyo mu butamanya ne batuuka ne ku ddaala abalala erigamba ekingazisiza ensonga eno nti erimu okubagana empawa mu butamanya. Abalala batuuka n'okugamba nti omuntu akedde ku makya n'aga nti nze sikyali musiraamu, ekibonerezo kye kuba kuttibwa. Eyo yo topiki ngazi naye nsobola oginnyonnyolako mu bufunze era neetegeerekeka. Kati tusobola tutya okubeerawo mu mirembe? Okusookera ddala ekitabo ekitukuvu Quran kitugamba nti la ikraha fi ddiini, mu nsonga z'eddiini temulimu kuwaliriza. Tosobola kukuwaliriza muntu kuba musiraamu oba kumuwaliriza kuva mu busiraamu. Muntu waddembe okuyingira obusiraamu, muntu waddembe bw'aba alaba nga bimutabuseeko n'asalawo n'aga nti mbivuddemu, ddembe lye. Gw'omulala ekinene kya nnyo ky'osobola okukola kumunnyonnyola, kumukoowoola, kumusabira. You can't do anything beyond that. Olina ekibuuzo ekirala kyolesindiikiriza mu mutwe gwange. Ate ekyo omuntu yajja kikola atya nga sibadde tebakwatagana? Nedda, ekyo ensonga y'eddiini, it is a personal issue between a person and his creator. Omuntu ensonga z'eddiini ziri wakati, ensonga zaabwe bange wakati w'omuntu ne Mukama Katonda we. Gwe toyingira mu nsonga zange za ddiini wakati wange ne Katonda wange. Nze nsalawo kati eryo ddembe lyo. One can be a Muslim or a Christian in any given home, oba mu maka ag'omusiraamu, ddembe lye. Gwe ekinene kya nnyo ky'osobola okukola kumubuulirira n'omukoowoola mu mirembe bil hikma. Quran nga bwegamba wal mau'izatul hasana, ndi bamba mukoowoola abantu mubakoowoole mu mirembe
mu buntu bulamu n'ebigambo ebirungi United States. ekifuba tekirimu aya endala ya Quran negamba nti faman shaa falyumin waman shaa falyakfur ayagala akkirize ayagala agaani ddembe lya muntu freedom of worship Quran yasooka ogikakasa kyannaku nnyo nti mpulirayo abantu abamu abamanyi ababitaputa mu ngeri endala eri gyenjogeddeko ey'okwagala okuwaliriza n'okukaka abantu ne batuuka n'okugamba nti omuntu avudde mu ddiini oyo kumuggyako nsingo mbwe ensingo yo ebeera eyengedde. No, that's not Islam. Kituuka ku ddaala oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakituusa ku ddaala nti lumu yali akubaganya ebirowoozo n'abakristaayo mu muzikiti gwe Madina Masjid Nabawi n'abakristaayo lwali lunaku lwa Sande ng'olwaleero bwe luli ekiseera ne kituuka eyali abakulembedde n'aga nti Sebo Muhammad olunaku olwaleero olunaku lwa Sande tubadde tusaba otukkirize tugende mu muti guli tusabe. N'ababuuza nti bwe muba musaba ani? Nti tusaba Katonda. N'abaga nti eno nnyumba ya Katonda. Naddira eri basiraamu banne baganda baffe bano tubaviire mu muzikiti basabire wano era ku olwo misa baagiyimbira mu muzikiti gwa Nabbi. Oba misa esobola okuyimbirwa mu muzikiti gwa Nabbi olwo misa gye bajja okuyimba n'okusaba kwe bajja okusaba mu maka g'omusiraamu ng'atali musiraamu afudde egaanibwa eti nziramu maka gaani agayinza okuba ag'ekitiibwa mu busiraamu okusinga omuzikiti gwa Nabbi ate ng'eri eba nnyumba ya Mukama Katonda. Exactly. So ddembe lya muntu era bw'oba obadde owangaala naye ng'omulabirira mu mirembe n'emmisa eri okkiriza n'ebaawo mu mirembe emusabira. Not only that, akkirizibwa asigale ng'asoma eddiini ye si wano mwokka ng'afudde nga mulamu kiba kikkakatako n'omwana oba omukyala oba omwami asazeewo okubaako eddiini gy'asoma ateekwa kugisoma asobola akkirizibwa alina ebbeetu okusoma eddiini ye mu mirembe mu maka ag'omusiraamu. Ekinene kya nnyo ky'osobola okukola nkikkaatiriza Quran nga bwetugamba tufadu ila sabila rabbika bilhikmati walmawizati lhasana nimukowoole abantu eri ekkubo lya Katonda mu mirembe mu bigambo ebirungi n'embulirira ennungi ey'obuntu bulamu kyokka ky'osobola okukola naye tosobola kumuwaliriza kufuuka ky'otayagala nga naawe bw'otaliyagadde owalirizibwe kufuuka ky'otayagala. Saagala muntu ampaliriza kuva mu ddiini busiraamu kuba naginnyonnyokerwa amazima gaayo. Kati amazima ago ge nategeera omulala sigamukaka nga mwagazisa mulaga obulungi ate obulungi obuli mu busiraamu buli ku buli nsonga. Why? Islam is natural. Eddiini busiraamu ddiini ya butonde buli kyonnyonnyola mu butonde bw'omuntu alaba nti bwe kityo bwe kyalibadde. Obusiraamu bwe bwagaana omwenge gw'olabayo agwenyumirizaamu banaye wano wemundaba nti nze ndi mutamiivu lujuuju mbadde mmanyi omuntu bw'anywa ku mwenge aba awumuza ku beekweka n'okwekweka n'ebivaamu byennyini. Naye ndowooza tudde ku mulamwa ekibuuzo ekyo ndowooza nkizeemu nti oli mu ddembe tuddayo ku original question. Kibuuzo kibadde nti gw'obadde olabirira awaka nga si musiraamu senga afa basobola okujja ne bamusabira mu makaago. Bwe nkuwadde ekyokulabirako ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali tebaali bafu baali balamu abayimbira misa mu muzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina nga waali era ye n'agufuluma n'abasiraamu. That level of tolerance obugumiikiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza Quran eri very clear gye tuli nti lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwine ekyokulabirako amakula mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's enough example for us. Ekyakulabirako kitumala okukuuma obuntu bulamu okubeera abantu abagumiikiriza bannaffe. Ekyo kyekyaleeta abantu ne beegatta ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba obuntu bulamu okugumiikiriza bwe yayolesa bwali tebusangika ate era nga bwe busuubirwa mwoyo yenna agamba nti mugoberezibwe. Mu kino sigezaako kugamba nti we promoting abantu bave mu busiraamu. No, omuntu ategeera afumiitiriza siraba bw'asulawo kintu kirungi kufaanana busiraamu naye oli bwe biba bimusobyeko tolina kyamukolera. Seka mutugamba nti eddiini Katonda yaluŋŋamya gw'aba sure ddala gwe nzikaatiriza aya eri gye nze mbabuulira nti Qur'an etugambye nti gwe ogugwo kumubuulirira ate neetulabula
tumubuulirire na bigambo birungi, si kuvuma, si kujerega, si kukomekereza, si kukaka. Walmaw'idhatu lhasana, embuulirira ennungi. Musa Katonda abamusindika ewa Falaawo yamugamba nti bw'ogenda eri Falaawo yogera naye ekigambo ekirungi eky'obuntu bulamu. Fine, you are a prophet of God. Yali nabbi wa Katonda. Naye teyamuga ngono oli mujeemu asemberayo ddala. N'amugamba nti bw'otuuka gy'ali yogera naye mu njogera esingira ddala okubeera ennungi. Bw'ajeema ajeeme ku lulwe. Ekyo kyakwe. Ezo si nfumo Quran zeetuyigiriza, no, byakuleberako gye tuli. Tokkirizibwa kwogera na muntu omuvume, omujerege, omulengeze, oba okujereka abakulembeze ab'eddiini endala, oba ebitabo ebirala, oba enjigiriza ey'eddiini endala yonna. No, obwo tebuba Busiraamu. Busiraamu, diinul Islam, kitegeeza eddiini ey'emirembe. Buli kyesomesa, buli kyeyigiriza, at the end of the day, kiteekwa okubeera nga kireeta mirembe na butebenkevu mu nsi. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Omulabi wa BBC Terefeina, wabanga wakkiriza wabanga oli musiraamu nga wakkiriza okuwangaala n'omuntu omusiraamu, lwaki ye atali musiraamu waaba afudde, lwaki tokkiriza bamusabire mu makaago? Egyo gy'emirembe gye tusiiba tusansaanya. Ate era eddiini nga Museeka bw'atugambye tubeere ba champion, ba ambassadors b'emirembe. Abudu Eryantonde, kansubire ekibuuzo kyo tukizeemu. Bw'oba osindika ekibuuzo nkusaba oteekeko erinnya lyo ne gy'osinzidde. Seeka, ekibuuzo ekyokubiri kiri about Isra wal Miraj. Seeka omu yasomesa wano n'agamba nti Isra wal Miraj ngendo bbiri. Ate nze mbadde mmanyi lumu. In fact ne muganda wange ono ndi mu category emu naye mbadde mmanyi lugendo lumu. Era zijja zitya okubeera nti ziri bbiri? Ekibuuzo ekyo ekikifuula okubeera engendo ebbiri ziri ensonga bbiri. Esooka Quran, ekyokubiri hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo ebituluŋŋamya ebyo ebibiri. Ne bw'osoma mu Quran ey'ekitiibwa, engendo ezo ebbiri zoogerwako mu ssuula za njawulo. Engendo ezo ebbiri zoogerwako mu ssuula za njawulo. Ekyokka kimalo zaawula. Ekyokubiri, bw'odda mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engendo ezo ebbiri bannaleeta baazo banjawulo. Isra, maama Umme Hani yazitubuulira ebyaliwo. Miraj ate n'aba maama Aisha. Naye engendo ezo zombiriri bw'ozitunuulira entambula gye zaali ne Quran engeri gy'ezituwa tezaali physical. Isra kitegeeza olugendo olw'ekiro, Miraj kitegeeza olugendo olw'okwambuka. Bantu bangi ne balowooza mbu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakeera olunaku lumu n'atambula okuva e Makka, kuba Isra mu Quran Umme Hani yennyini atugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali uwe waka. Miraj kitugambibwa maama Aisha atugamba nti yali naye era ku lunaku olwo teyamuva na ku lusegere lwonna, ekiro kyonna ng'ali naye. Olugendo olwo kwali kwolesebwa engendo ezo ebbiri kwombi kwali kwolesebwa okw'ekika ekya waggulu gy'obeera nti nabbi yali alabira ddala bw'ati. Naye si kubuuka nga kinyonyi, era ebyalimu tosobola kubiteeka mu mbeera ya bulijjo kekakutanda n'okikola kibeera kifu. Ekyokulabirako ku Isra, nabbi sallallahu alaihi wasallam basanga omukyala, Jibrilu amugamba nti eyo ye duniya. Eyo ki? Duniya. Tugambe bw'ogamba nti olugendo lwonna lwali physical, then nakyo kitegeeza nti physically ensi yonna yali ekuŋŋaanyiziddwa neyingira mu mukyalo oyo. Kisoboka? Ng'eringa wendi kulaba ekitabo nti yonna ensi eri omwo. Kisoboka? Ebyo byebintu ebyokwogera ebintu ku Katonda ne tubyattributinga to God nga bijja kuleetera abantu okusekerera eddiini mu Isiraamu. Kale Obusiraamu kye busomesa mbwe eddiini ensi yonna ennyanja, ebibira, abantu, ettaka byonna byakuŋŋaanira mu mukyalo omwo. Bwe tudda ennaku Miraj, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaaza bannabbi bonna physically tekisoboka. Ate ng'abamu baali bafu.
physically. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti yawulira enswagiro z'omuntu ng'amuvaako emabega bwadda abuuza Bilal ti naye Bilal nakuwulira nali mu miraaji nga mpulira ojja ontambulirako emabega kiki ennyo ekyokola nti buli kiseera mbeera na wudhu tukkiriza ne Bilal yakola miraaji physically kwali kwolesebwa era buli kyakolebwa mu ŋŋendo ezebbiri kirina amakulu ag'enjawulo getusaana budde kulambulula wano luliba olwo nenzira wano nemba nnyonnyola akawonvu n'akagga amakula agali mu ŋŋendo ezebbiri obubaka Allah bwe yali awa muweereza we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku buli kyonna ekyalabibwa ekisembayo mu miraaji okukakasa nti ŋŋendo ezo tezaali physical ye Allah okuwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam essula 500 agenda okuvaayo bw'ati eri Allah asanga Musa amuga nti ezo tewajja zisobola genda omugamba akyuseemu ne nabbi n'agenda eri Allah n'agamba nti munne Musa ngambye tebajja kusobola nti wama tebajja kusobola kati ziri 45 baba nezigenda nga zikka emirundi egiwerako ne bajja bwamukendeereza Musa bwagamba nedda bwamukendeereza Musa bwagamba nedda ku basatu ani yali asinga okutegeera tabadde Musa kuba abaagolodde nabbi and by extension ng'agolodde ne Allah ate ne Allah n'akkiriza okukyusaamu physically kisoboka nabbi n'atunula mu kamwa ka Allah nti Allah asazeewo ziri 5 nabbi Musa n'aga nti ate kisoboka ne nabbi Muhammad naye nakkiriziganya naye nti wama Allah tuddemu tumuwe ku magezi physically kisoboka Allah kye yali amulaga nti esswala 5 ze musaala ajja zibawamu empeera esswala 50. That was the message in it. If you take it to be a vision, a perfect vision, Katonda gye yalaga omubaka Muhammad kweyo okwolesebwa okutali kwa bulijjo nagambye buli step eyalimu ebyo byonna bwali bubaka obw'enjawulo eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne umma ye. So ngendo bbiri za njawulo. Seeka obudde bututwalaganya ebibuuzo ntandise okufuna biyitirivu naye nzikiriza nkubuuza ekimu nga tetunagenda ku bibuuzo birala. Seeka mpulira nti Quran eri mu lulimi Luwarabu lwokka ate nga nze simanyi Luwarabu sirina gisoma. Quran eno gy'olaba eno kitabo kitukuvu ekyakka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran eno bubaka eri buli muntu era ekiragiro ekisooka mu kitabo kino ekitukuvu kigamba nti ya ayyuhannasu budu rabbakum abange mmwe abantu musinze Mukama Katonda wammwe eyabatonda. Abange mmwe abantu. It is a message, it is a letter to mankind. Katonda ebbaluwa gye yawandiikira abantu bonna okutwalirawo mu kikakafu kiri nti ensi yonna teyogera Luwarabu naye kyali kirina okukkirako mu lulimi olumu era bwe kyakka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mwogezi wa lulimi Luwarabu ne community gye yali awangaaliramu mu kiseera ekyo mwogezi wa lulimi Luwarabu thereby yakka mu lulimi Oluwarabu. But Quran tuvunaanyizibwa ffenna okutuusa obubaka bwayo eri abantu bonna. Era kyova olaba nti ffe ng'Abaisiraamu aba Ahmadiyya mu kuweereza Mukama waffe mu kuweereza mission ya Mukama waffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twagutwalanga obuvunaanyizibwa bwaffe okuvunula ekitabo ekitukuvu Quran mu nnimi ezisinga okwogerwa abantu nga n'olulimi Oluganda bwe luli. Era kyova olaba Quran eno twagivunula mu lulimi Luganda era ye Quran enzivunula mu lulimi Oluganda yasookera ddala oluvannyuma ne bannaffe nabo beetaba mu mulimu ogwo ne bavunula Quran mu lulimi Oluganda. Eri mu lulimi mu lulimi Luganda. Taata lulimi Luganda nakabala era bw'oyagala nkusomera buuko osuula esooka yennyini wano nsoma lulimi Luganda. Surat al-Fatiha egamba nti ku lw'erinnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekinnya. Ne wasooka wali Oluwarabu nti bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumi ddin. Buli musiraamu avunaanyizibwa ayiga ebigambo bino afune Quran ene vunula mu lulimi Oluganda amanye amakulu gaabyo naddala nga bwe tusiiba tubisoma mu swala zaffe obisome mu Luwarabu ng'amakulu ago gakulukuta mu birowoozo byo bw'onoosobola okutebenkera mu swala
mu Luganda ne tuvuunula ng'egamba nti ku lw'erinnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi. Amatendo gonna amalungi ga Allah mukama w'ebitonde byonna, omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi, mukama w'olunaku lw'okulamulirwako, gwe wekka gwe tusinza era gwe wekka gwe tusaba obuyambi. Tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekkubo eryabo be wawa ebyengera, ettali lyabo abaasunguwalirwa wadde abaabula. Owulira olulimi Oluganda nakabala nga owulira Katonda kikyakugamba, otegeera kikyosaba. Qur'an yonna eno nzivuunula era buli wonna awali omuzikiti gw'Abayisiraamu Abahmadiya ojja gisangawo, ne mu bookshops ezimu ennene ojja gisanga nga era bagitunda. Fe obuvunaanyizibwa bwaffe twabutuukiriza okuvuunula Qur'an, buli muntu yenna agisome mu lulimi lw'ategeera, era twagivuunula mu Luswayiri, mu Lufaransa, mu Lurasha, mu Luchina, mu Luyoruba, ennimi ezisukka 8 nga kyetwagala bubaka bwa mukama waffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuuke ku buli muntu yenna mu lulimi lw'ategeera. Waliyo abagamba nti Qur'an kitontome lekiba kitontomeramu. In fact ekyo kibuuzo era omu yakibuuza nti mugamba bangi bagamba nti Qur'an kitontome. Ye lwaki aba alamulwa bwatyo? Nedda tebakite bwe mbisomye gw'owulidde ekyo kitontome ekirungi nva kukusomera senga obudde bubaddewo naalisomyewo n'essuula endala nonzeyo entono ennyimpi ffenna gye tuddiŋŋana buli lunaku. Qur'an si kitontome, Qur'an etegeerekeka singa oba owaddeyo obudde n'ogisoma era n'ogifumiitirizaako ojja kulaba nga etegeerekeka bulungi. Very organized book, very organized. Omanyi Omungereza agamba nti bw'oba oyagala okumanya obuugi bwe buwooma onywako, totunula butunuzi wali bwoti. Buli kyakulya kyonna na buli kitabo kyonna. Era awalala Omungereza agamba don't judge a book by its cover. Tolamulanga kitabo nti kitabo kino kirungi nnyo olaba kirina cover ennungi. Obulungi bwakyo si kungulu kwakyo ebikirimu ebiwandiikiddwamu. Call upon everybody. By the way, kino nakyo kikulu natandise n'okugamba nti Qur'an bubaka eri buli muntu yenna. Mpulirayo ababijwetaka nti atali musiraamu takwata ku Qur'an atya kyembadde ngendo ku nedda baaba Qur'an kyekiri kyennyini kye nagambye nti Qur'an bubaka bwa Katonda eyatutonda eri buli muntu yenna. Qur'an eno bubaka eri Abachina, bubaka eri Abarasha, bubaka eri Bannayuganda, bubaka eri Abazungu, buli muntu yenna. Era bubaka eri Abakristaayo, bubaka eri abalokole, bubaka eri aba Seventh Day, buno bubaka bwammwe. Obugaane ng'otegedde kikyogaana. Many people have embraced Islam after reading the Holy Quran. Banji bakkiriza eddiini Busiraamu nga bamaze kusoma Qur'an ne balaba amakulu agagirimu, amakula agali mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Era abo abakugera abantu nga bagamba nti toli musiraamu tokwata ku Qur'an otya. Mbu abamu beekwasa aya Qur'an egamba nti la yamassuhu illa almutahharun. Qur'an tekwatibwako okujjako oyo atukudde. Mbu abatali basiraamu baba tebalina wudhu, baba tebatukudde. Wrong. Kikyamu ddala. Seko inacho vuko. Ekyokulabirako yali Hazaratu Umar. Hazaratu Umar teyali mukkiriza, yali mulabe wa Busiraamu. Obulabe bwe yayina ku Busiraamu n'obukyayi bwe yayina ku Busiraamu bwamutuusa ku ddaala erikwata ekitala nti ono Muhammad mutawaana naye wabwereere. Nze ensonga ze kanzimale lumu. Nakwata ekitala nti banne nnoonya Muhammad wonna w'omusanga nzijjako bujja nsingo. Tetugenda kaayana naye kiyitiridde atulemeddeko. Agenda bamugamba nti okyali naawe onoonya Muhammad naye mwannyoko naye alabika ayingidde eddiini ya Muhammad nanga ndeka ngende ensooka oyo. Agenda okutuuka ku luggi awulira basoma Qur'an, asooka ayimirira ku luggi awuliriza ebigambo bye yawulira nga bisomebwa mu kitabo ekitukuvu Qur'an byamukwatako. N'atuuka bwe baamugulira bwakonkona n'amugulira naga nti mumpe ku bintu ebyo bye mubadde musoma. Ne bamuwa Qur'an n'asoma awo wennyini we yasuulira ekitala kye yali agenda akaalakaala nakyo okugenda okutta Muhammad ne mwannyina. Bino bye mwakkiriza nakkiriza Obusiraamu. Oyo yali Hazaratu Umar. Obuluŋŋamu bwe bwali bwava ku kusoma Qur'an nga tannafuuka Musiraamu.
abagaana abantu okusoma Quran olw'okuba si basiraamu be bagenda okwanukula era be bavunaanyizibwa abantu abo obutakkiriza Quran thereby obutakkiriza busiraamu balemesa abantu to appreciate the Holy Quran bakkirize batya kye mubaganye okusoma gweoyinza okukkiriza ebbaluwa gye batakukkiriza kusoma ne bagiteekaawo mu bbaasa nti ebbaluwa yokkiriza byonna ebigirimu otya anti bwe tubadde tutandika otugambye busiraamu ddiini ya mirembe kati awo kyendi kwebuuza bw'oba ogamba nti busiraamu ddiini ya mirembe ate oligaana abantu okusoma ekitabo ekitukuvu Quran tuvunaanyizibwa tugisomesa abantu era mukadde waffe Amir wa Uganda bwe yagenda okukyalira kalidinaali yamutwalira Quran nsoboga omugenzi mutwalira Quran yino era tunoonya n'omukisa okukyalira ow'ekitiibwa Katikkiro tumutwalire Quran ne bwe tunaafuna omukisa okukyalira ow'ekitiibwa President era ekirabo kye tumuwa Quran ddala kirabo ki ekisiga ekyo kye tusobola okuwa omuntu oba wa wansi oba afaanana atya era tufuba nga bwe twafunula Quran mu lulimi Oluganda njagala tugivuunula ne mu Lulango n'abakyoli nabo bagyetaaga mikwano gyaffe abaki bano ab'embalala abanyankole nabo beetaaga Quran mu lulimi Oluganda bagitegeere tetutuulira bubaka buno babi nnyo ddala abatuulira Quran ne bagigaana abantu okugisoma bagi appreciating baba kugigaana Umar yandikiriza obusiraamu seka tweyanziza nnyo tweyanzeege producer ojja kunyamba era nsaba oteeke enamba ku masimu wansi awo ku screen abalabi baffe abagiraba basobole okubeera nga babuuza ebibuuzo byabwe naye nga we gajja sekandi ebibuuzo wano biyitirivu ono agambye nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi nze Kalumba Alif Sulaiman Saalongo Ekireka mbaagala nnyo mwenna seeka mbuuza eddiini busiraamu eyogera etya ku buwangwa eddiini busiraamu waliwo ekibuuzo kyesigusiza aya ya Quran eri egamba nti la yamassuhu illa almutahharun Quran tekwatibwako okujjako oyo atukudde mwana wattu teyogera ku kutukula kwa mibiri guno kyekikulu kutukula kwa mwoyo nti Quran tesobola kukkirizibwa tesobola kubeera appreciated okujjako oyo atukudde omutima mwana wattu omuntu alina effutwa atalina bigendererwa birungi atanoonya Katonda mu bwesimbu atali muntu mulamu bw'asoma Quran entalina kyagifunamu kyetegeeza okujjako ng'omuntu Quran esobola kutuula mu mutima era nebeera accepted and appreciated by one who is clean at heart n'omulalo asobola ogikwata era osobola okubeera omusiraamu n'otagifu bayitirivu abalina Quran zino abazisomya oluusi nga nabamaseeka oluusi nga n'okugikwata yagikwata yonna ku mwoyo naye nga bw'olaba ebikolwa bye olabira ddala omuntu ali void of the Holy Quran nga Quran yamwesamba yamwesolubabba okuba omutima gwe yagaana okutuulamu olw'empisa zembi olw'endowooza zembi olw'ebiruubirirwa bye ebibi tasobola kugifunamu ayagala okufuna mu Quran ateekwa okuba nga atambudde mu mbeera ey'okwagala Katonda ey'okulumirirwa abantu ey'okubeera omuntu mulamu oyo bw'asoma Quran agatta mangu waliwo ebintu ebitagatta Quran tegatta na muntu ajjudde effutwa atayagala Katonda atayagaliza abantu no doesn't Umar yamusanga omutima gwe muyonjo bwe yatuula mu yamugasa era ne muzimba tudde ku kibuuzo ky'obuuziza ono abuuzizza nti seeka mbuuza nti eddiini busiraamu eyogera etya ku buwangwa eddiini busiraamu ddiini ya buwangwa nabagambye ku ntandikwa nti Islam is a natural religion byonna byetusomesa ebitusomesa nga bikwatagana n'okutegeera kwaffe bikwatagana n'okwagala kwaffe ng'abantu buli ky'onoosoma mu Quran mwana wattu bw'okifumiitirizaako obulungi ojja kulaba nti kikwatagana nawo tuddayo emabega obuwangwa kyannaku nnyo ti abantu bangi bakitegeera bubi njagala leero mbagolole obuwangwa tekitegeeza kusamira obuwangwa tekitegeeza muntu kugenda mu ebyo byawongo in fact
ebyo nabyo byayingiramu mu nsobi. Obuwangwa luba lulimi. Ng'Omuganda obuwangwa kiri mu buwangwa bwange ndi njogera olulimi Luganda. Kiri mu buwanga bwo ndoyogera lulimi Lusoga. Kiri mu buwanga bw'oli nti yayogera Lulasha. Part of your culture bwe buwangwa. Obuwangwa yengeri abantu gye beeyisaamu. Omuntu Omuganda bw'atambula bw'alya bwakolegana n'abantu mwana wattu ojja kusanga culture yemu ne mu bawangwa gundi abalala ojja kusangayo abantu nga baliira wamu. It is part of their culture. Ojja kusangayo abantu nga baaniriza abagenyi. It is part of their culture. And I tell you, all that is part of Islam. Abantu bangi obuwangwa bwabwe bwe batunudde mu Busiraamu obulungi bajja busanga mu Busiraamu. And Quran ekwatagana n'obuwangwa kye butuyigiriza. Obusiraamu bukkiriza Omusiraamu okukola ebintu eby'obuwangwa byonna ebiba tebikontana na Quran na hadithi za Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasengejja kaffe ku nsonga z'obuwangwa Quran. Buli kigezaako okutuulamu n'okiteeka mu kasengejja ne kitayita. Akasengejja ke kalwa kye kitabo ekitukuvu Quran ekyo tukiza ku bbali. Buli kitabagana ne Quran. Alhamdulillah. Olaba omukyalo Omuganda bw'ayambala busuuti ngiyita Gomez. Naanikanika ogenda okulaba ennyambala Obusiraamu gye buli komendinga ng'eri very okay. Buwangwa. Ndaba mikwano gyaffe Abanyankole abakyala engeri gye bambala egundi zaabwe ezo bagiyita mushanana. Ndowooza ng'olabira ddala omukyalo Omusiraamu abatuludde. So kikwatagana n'eddiini y'Obusiraamu. So mu buwangwa okkirizibwa okwagala kabaka buwangwa bwa Muganda. That is part of our culture. N'Obusiraamu butukkiriza obwakabaka era butukkiriza okubeera n'abakulembeze. So there is nothing wrong. Nze ng'Omuganda okwagala kabaka wange tekirina bwe kikontanira na ddiini. So osobolera ddala bulungi okuba Omusiraamu ate n'obeera nga ogoberera obuwangwa bwo mu buli nsonga etakontana na Busiraamu, etakontana na Quran, etakontana na Sunna. Mbadde nange ngenda buuza ekizeemu nti ekitegeeza Quran we mba nina nti nina kati nga Abahmadiyya mulinayo abatwala wammwe. Naffe tulinayo amiri nga mikwano gyaffe Abakatoliki bwe balina paapa, ffe naffe tulina khalifa. Ate okwo twongerezaako okubeera nti ate tulina abakulembeze baffe abalala ab'enjawulo ne bwabeera president. Era Obusiraamu tebukujja kubeera nti oli muwulize eri abakulembeze bo. Tuddayo ku kibuuzo kyaffe ekyasoose. Aya Quran egamba nti atiiwu Allaha wa atiiwu Rasul wa ulil amri minkum, nti mubeere bawulize eri Allah, mubeere bawulize eri omubaka, era mubeere bawulize eri abakulembeze bammwe. Tegambye nti bakulembeze bammwe nga Basiraamu. No. Mpulirayo abagamba nti zeno gavumenti sinza giwuliriza paka nga gavumenti yaffe y'Obusiraamu eza Quran bwegamba okubeera abawulize eri abakulembeze. Terina weegambira nti abakulembeze nga Basiraamu. Seka tweyanziza nnyo tweyanzege. Producer nja kusaba ompe ku masimu tuulize ebibuuzo bya bannaffe abali eyo. Kansuubire. Assalamu alaikum. Amannya ne gy'osinzidde. Sulaimani. Yesebo. Nsaba onziriremu mu kibuuzo. Nsaba onziriremu mu kibuuzo sebo. Seka. Sulaimani. Sebo nsaba okendeze bw'oba okuba essimu kendeeza ku TV, amaloboozi ga TV oba gajjireko ddala tubeere nga tetuwulira TV. In simple terms teweewulira. Gwe kuba essimu oviire TV oba okendeeza amaloboozi tusobole okubeera nga tuwuliziganya. Sulaimani obadde tukuwulira naye nga amaloboozi ga TV gayitamu kati awo mba sobola kuwulira ate. Ali ku simu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Ssebo amannya ne gy'osinzidde. Ongere ku ddoboozi. Yongera ku ddoboozi. Ssebo. Ssebo nkuwulira bulungi. Ekibuuzo kyo? Kale tweyanziza. Omulala hello? Ali ku simu? Ali ku simu? Ali ku simu? Hello? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya ne gy'osinzidde? Ssebo. Kavuma? Yes, Ssebo. Kirungi. Tweyanzege. Abuuza lubugo. Producer nyongerayo omulala omu. Ali ku simu. Ndowooza nzikiriza tugende naabo. Seeka tutandike ne Kaluma. Tugambye nti egundi eddiini busiraamu ddiini ya butonde. Waliwo ebintu bye tuzze tutambula ye naabuuza lubugo naye njagala nkiddemu nga nkwata ku nsonga yonna okutwalira awamu kuba nti agambye nti bwe tubeera mu lumbe oba lwa basiraamu oba si basiraamu basumika na lubugo bwe tuli njagala ntunulira ensonga y'olumbe. Olumbe kyeki? Omuntu bw'afa mu culture yaffe bagamba nti tumukumira olumbe era okukuma olumbe baba bategeeza nti bagenda kugoba olumbe mu maka ago. Olututtidde omuntu oyo terudda ne lututtira omuntu omulala yenna naye nga wa gye baali balukumira mu maka ago ne mutaddamu kufa muntu. Waliwo kirabyeko nti mu maka ago baakumamu olumbe kati abalimu ba myaka 24 bonna baalekera okufa. Nedda. Tekibanga kati kwerimba. Okukuma olumbe kyennyini kwerimba. Era obusiraamu ensonga emu. Ekyokubiri ebikolebwa mu lumbe nja kuwaayo 2 ebitakwatagana na busiraamu. Nagambye nti ekitulamula kyonna kyonna kyoleeta mu culture yonna tukituuza mu busiraamu oba tukituuza ku Quran kekasengejja. Olumbe bwe balukuma ne bateekawo abantu bagenda nga bakola ensiisira zaabwe oba weema zaabwe. Effujja erikolebwa mu bitundu ebyo mu mbeera ezo naddala nga obudde buzibye. Kyakubiri abantu bakuŋŋaana bwe bazze mu lumbe ne batandika ne basala embuzi ze basanzeewo, ente ze basanzeewo, amatooke ge basanzeewo, byonna ne babirya bo ne bagenda. Abaana ne babaleka nga beeyaguza lujjo. Obusiraamu butugandira ddala okulya emmere y'abamulekwa era yenna agirya aba alya muliro. Gwe bw'ofiirwa egwe totufumbira kyakulya. Kati tulugaana lwa bintu 2. Ekisooka ekiri basic kwe kulimba okulimu nti musobola okuziyiza olumbe okuddamu okutta omuntu. Era lijja kwe liva okutta omuntu mu maka ago kuba tekiriiyo. Ekyo twakikolanga in times of ignorance nti musobola okukuma olumbe ne buziyiza abantu okufa. Kati tetusobola kukkiriza kugoberera kintu kitumanyidde ddala nti kyakwerimba. Kyakubiri okulya emmali y'abamulekwa. N'olw'ensonga eyo naddala ffe mu kugoberera Quran n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataakola kintu ekyo twewala era tetukuma nnyimbe ng'abayisiraamu abahmadiya mu kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandisubidde n'omusiraamu omulala yenna kyeyandikoze nabbi tebamukumira lumbe. Naye olumbe olukumwa wano lulimu okwerimba ate ne lubaamu okulya emmali y'abamulekwa. N'olw'ensonga eyo byokka ebikolebwa ku mufu mu busiraamu kumunaaza kumwambaza agende n'ekitiibwa kye n'okumuziika betukola era kwe tumalira ng'abasiraamu okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Though we have respect ku bali abakikola
baddembe. Awo nyini kambuze ekibuuzo kya muganda wange ono ava ekyankwazi Umar Abdul Karim ku nnyimba zino zisirobeera kwa amataali tutangalize ddala Qur'an eyogereta ku mataali nnyimba zokka ku mawuledi mawuledi kyeki mawuledi ekitegeeza amazaalibwa ga nnabbi kati amataali kati ekyo nakyo era nakyo njagala nkinnyonnyole mu bugazi bwakyo amataali ago gasinga kuvugira ku mawuledi weewaawo ne ku mikolo egy'enjawulo bagakuba amataali ng'amataali tegaali badde mabi naye galimu ensonga ezi bbiri ezo bw'ozijjamu no problem. Ensonga esooka amataali bagayingiza mu ddiini ng'ekikolwa ekyaki ekyeddiini mwana mutu babagakubira eri mu kalica ne bakoma eyo tetwali badde na buzibu nakyo. In fact abuuza amataali tekirina njawulo na kubuuza jjita mu busiraamu byonna bivuga byakwesanyusa kiri kivuga ky'abasiraamu oba amataali n'engalabi ndowooza wawana yegundi enesobola okukwatagana amataali ngoma y'Abawarabu mu kalica yaabwe kati njagala abantu baawule kalica n'eddiini. Amataali kalica y'Abawarabu it's not part of religion. Abawarabu balina ebintu byabwe ng'Abawarabu naffe ate ne wabeerawo eddiini ekka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unfortunately bannaffe abaleeta eddiini ogijja mu Buwarabu ate ne kalica ezimu bazinonozaayo nazo ne bazireeterako nti nalaba Abawarabu nga bakuba amataali nange kangaleeta tekirina njawulo nakulaba muganda ng'akuba engalabi. Omuganda omusiraamu bw'akuba engalabi tefuuka ya busiraamu. Engalabi ya Buganda busiraamu temuli kiri kivuga kyakwesanyusaamu si ddiini. Thereby it's very wrong ogayingiza mu muzikiti. Amataali gasaana eri mu disco bwera bwe bagakola batyo it's up to them. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takubanga amataali. Abamu beekwasa nti Nabbi Muhammad yali ayingira e Madina baamukubira amataali baki abakyala era yakkiriza abakyala nga balina bakyala bannaabwe akakakuwakulizo nsaba mukawuliriza bulungi bwe tuba twagala okuddira amataali abantu abamu abagakuba ng'ekikolwa ekyeddiini beekweka eyo. Nabbi abakyala naddala mu biseera eby'embaga okujaguza kw'embaga abakyala nga bali ne bakyala bannaabwe nga bayimba ennyimba nga bakuba amataali si baami mu bakyala yadde abaami mu baami no. Njagala bannaffe tetulina kyekikolera abalala bayinza otulaba obubi naye ffe ng'Abayisiraamu Abahmadiya ekyaffe kugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffe. So amataali okugakuba ng'ekikolwa ekyeddiini it's wrong kikyamu. Mataali kalica w'Abawarabu kati nze kalica w'Abawarabu oba ow'Abarussia oba ow'Abachina oba ow'Abanyarwanda I can respect it ng'ekivuga ky'Abawarabu but si kivuga kya ddiini. Unfortunately wano baakiddira ne bakiyingiza mu ddiini ate mwana wattu n'abamanyi ne batabagolola era eri bwe baali bagakuba baali bakuba gundi bya kalica byakwesanyusaamu byabwe ngawa ne Buganda nti balina engalabi n'eri balina amataali. Abawarabu kivuga kya buwangwa era nabbi tagakubangako. Tewaliwo hadithi yadde enfu ndi nabbi yakwata ettaali n'alikuba oba yatuulaawo ne bagamukubira wabula yakkiriza abakyala nga bali ne bakyala bannaabwe mu kusanyuka okw'embaga ne bagakubira eyo bakyala ku bakyala. Tweyanziza nnyo tweyanze Geseeko n'abuuzizza agambye nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Nze Umaru okuva e Mukono mbuuza omusiraamu akkirizibwa okuwasa omukazi atali musiraamu? Gwe kennyini gwe yatugamba wano nti we tuba twagala abaana abalungi tulina kunoonya mukyala mulungi kati ekyo kitangaalize ddala awo. Aya Qur'an eri very clear mu budde buno obusigaddeyo gye nja okutandikirako era kyekibuuzo kiba kisemba. Qur'an eyogera ku nsonga y'okuwasa n'okufumbirwa nti wala tankihul mushrikiina hatta yu'minna. Temuwasanga temufumbirwanga temufumbizanga abatali bakkiriza okutuusa nga bakkiriza. N'Omungereza agamba nti birds of the same feather flock together.
ebinyonyi ebifaanagana bibuukira ki wamu. Eddiini Busiraamu eddiini gamba it's a way of life. Bintu bingi Obusiraamu bye butuyigiriza nga bannaffe bo babikola bulala, era abantu abagezezzaako bitabaganya bigatta basanze obuzibu bw'amaanyi mu nsonga ezitali zimu. So ekyo tetukirinaako kirala okuggyako ekyo ekibeera kyaggwedda. Ako nako njagala okamuwulire. Okuggyako ekyo ekibeera kyaggwa muntu azze mu Busiraamu oba babadde babiri nga si Basiraamu, omukyala n'asiramuka asobola okusigala ewabba, oba omwami n'asiramuka omukyala asobola okusigalawo, basobola okusigala mu bufumbo obwo kuba bafumbiriganwa ebyokuyingira mu Busiraamu tebinabaawo, abo basobola. Naye omwana Amina okufumbirwa Joseph oba Joseph okuwasa Amina nga balaba bwe bati tewaliwo obuzibu bannange. N'emikwano gyaffe Abakatuliki nabo balina abakyala Abakatuliki bangi. It's okay. Bajja kukwatagana okusinga lwe banadda mu kusika omuguwa okw'olubeerera batuuke n'okuzaala abaana basika omuguwa, nze mbatwala mu muzikiti, nze mbatwala mu church, nze ndeeta omwenge, nze wano tojja kuguleetawo, nze njagala kulya kabizi, wano tojja kukaliirawo, nze bingi okwonagana kuba kungi. Nkomerero ya byonna Obusiraamu ddiini ereeta emirembe. So Islam cannot prescribe something ekirabibwako n'omutowa yonka nti kano katabanguko kemuleese. Bantu babiri balina endowooza za njawulo, basoma ebitabo bya njawulo, balina enkola za njawulo kuba eddiini Busiraamu nkola. Ekigambo ddiini kigambo kya Luwarabu ekitegeeza enkola, ekitegeeza enneeyisa. Obusiraamu butuwa enneeyisa mu buli nsonga. Kati munaatambula mutya ng'oli ali birala n'ono ali mu birala. We do that out of respect. We do that out of respect. Nga bw'otaliiwo Kisulo, ssomero lya Kisulo, ng'abaana abawala n'abaana abalenzi bonna basola mu dormitory y'emu nti tukola bwenkanya. Ebinaava mu eyo temujja bisobola. Abalenzi basola bokka n'abawala basola bokka kuba balina ebikula bya njawulo. Nino kale Obusiraamu tebutukkiriza atali mu kuwasa mukyala oba kufumbirwa musajja atali Musiraamu. Kube ng'okinyodde otya. Tweyanzege n'olulala ojja kukomawo oyongere tutangaza ku nsonga ezimu. Kamalize n'obubaka bw'abalabi baffe. Ono agambye nti Seggonja Ismail Kiyemba, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo bassebo, tusiima nnyo entakira enteekateeka ennungi n'enjigiriza amakula. Tusaba ow'ekitiibwa Allah akkirize era abasasulemu mu biseera. Yesengojja Kasana Luweero. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abalabi ba BBS Terefayina tubeera na bingi ebyokwogera, tubeera na bingi ebyokubuulirirako, era tubeera na bingi baseeka baffe batutangazaamu. Naye mu bingi ofangayo nnyo okulaba nti olina kw'otuttemu. Seeka mu ddakiika emu baako kyolekera abalabi baffe. Ensonga enkulu ziri bbiri. Ye muntu lubeerera okufaayo okulaba nti atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri Mukama Katonda we nga tuba abawulize eri Mukama Katonda. Ekyokubiri kwe kubeera nti tuyisa bulungi bantu bannaffe without any discrimination, awatali kulonda obamu nti ono Musiraamu oba si Musiraamu, obe nga weeyisa bulungi eri buli muntu yenna ku lwa Mukama Katonda, kuba ekyo Mukama Katonda kyatwagaliza naddala ng'Abasiraamu okubeera abantu balamu, abakkakkamu, ab'ekisa eri buli muntu yenna. Tweyanze. Abba Diamond tweyanziza nnyo message yo. Faizo Katabalwa tweyanziza nnyo, oyo naaviiridde embalala. Kosanga ne Mama Ashim naye tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ku lw'obudde tetujja sobola kuyita mu bibuuzo bino byonna, wabula tujja kubitereka nga bwe tuzze leero nti tuzze kuddamu bibuuzo by'abalabi baffe. N'oluddako tujja kujja tubeereko n'obudde nti tuddamu bibuuzo by'abalabi baffe. Tubeebaza nnyo mwenna olw'obudde obwo bwe mutuwa. Mukama Katonda abasasulemu ekisinga obulungi. Wabula
era ne leero nja balekerayo akagambo nti abazadde abaana bazze mu byalo, abazadde abaana bazze mu byalo, fubako nnyo okulaba nti omwana yenna mu holiday eno alina kyeyongeddeko. Enteekateeka ku mizigiti egy'enjawulo zigenda mu maaso ez'okubasomesa. Sindika omwana agenda ayiga eddiini lye, aleme kubeera agenda okukubba nga tomanyi, aleme kubeera agenda okuleeta emivuyo olw'okuba tewamuteekamu ddiini. Gwe kola ogugo naye akole ogugwe. Anti baseeka batusomesa nti ejjana eri wansi w'abakadde baffe. Kati gweoba tukoleredde mwana ku nsi kuno n'omuteekera eby'omu maaso nga amusomese swala, musomese batoola batya, musindike ku muzigiti oguli okumpimpi, agenda ayige okusoma Qur'an n'ebyeddiini eby'enjawulo. Nsigadde nze kadde ku Muumino Kasim, ntumirako bakadde bange ate era nentumirako n'amiiri wa Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.